Nagenze nindaba Abedi Bwanika ali ku Bobi Wine amuyita ngu Bobi Wine yefuula Pablo Escobar mu kibiina kya NUP ngu wane Uganda Pablo Escobar ye Bobi Wine kubanga ne Pablo Escobar bye yakora ngo yasooka kubba amayinja ku marara g'omuwendo n'afuuka kirala mpaka bwe yafuuka omubbi w'olurango ne katakyayogerwako mu nsi yonna. Abedi Bwanika wagenze kwogera ebintu ebyo wabyogedde ku CBS buli wogenda kati ne NBS TV wa gano okirize amaanyi gonna oba ogateeka ku Bobi Wine okitegeera oba olaga ngu w'amaanyi oba tomusa wansi kubanga kati bw'oba oyogera ngu Pablo Escobar ow'e Uganda kati Bobi Wine ate mwe mwegatta ku Pablo Escobar ku w'e Uganda Bobi Wine ky'ogamba gwe ne gurupu yo Mpuuga kati otegeeza Mpuuga ye El Chapo kati guli ki gwe Rodriguez oba ani nawe teekako mubanda oba mafia eyali ne Pablo Escobar ebiseera ebyo kuva mu 1979 mpaka 92 bwe bamutera kati mwabeegatta ku Bobi Wine nga Pablo Escobar we Uganda kati gwe gwani mwamwegattako nga baani ba Michael Corleone abe Sisiri kuva mu Itale oba ngono gwe baleete Uganda oba ye Gracia yewa yani kubanga kati guli mubanda waawa tukuwa erinnya ki Abedi Bwanika omanyi mugenda ne mweyogeza ebintu ne bibaddira nze soogera ngu ndi muwagizi wa NUP naye ng'omunansi obusajja obwo butomeza bw'oba wali omanyi ngu Bobi Wine ye Pablo Escobar ne mu 2021 ne mumwegattako oyo mafia we Uganda mwamwegattako mwe nga baani kubanga teri muntu atali mafia yegatta ku mafia kati Mpuuga Bwanika Mukaaku Michael Mabike baani kubanga byoyogera ojjayo ekifaananyi kyammwe genda olabe Pablo Escobar yali abeera ne baani okitegeera kati mwe baani ba El Chapo kati kumwe Mpuuga Bwanika Mukaaku ani El Chapo ako nkabalekedde ani mwe linnya lyammwe kati ku bubandalizimu bwe muyina oba bumufumbo oba bumafializimu mwe baani